ekyo kyabadde just kavule naye jjukira Uganda yonna erimba foot soldiers nga buli district esobola okunganya ba foot soldier omutwalo gumu nga bambadde bati. Remember Museveni mwali abantu 27 nga mutandika olutalo olwo. So bwe tubagamba nti ffe twajja kutwala buyinza Mirembe tuba tukitegeeza. Bwe tuba twagadde tutwala mu maanyi nakyo tukisobola. Naye tukyayagala kugenda mu peaceful mean of getting power. Bemba mukyagala hard we nakyo kisobola. Bano mwalabyeko batono buli district gyebali ne mu diaspora gyebali. Eno yabadde sayini wakabonera akabalaga nti ffe tuli ba Mirembe. These people, just a number of these people is enough. Mwali 27 bano babadde almost 400 or 500 bamala okola kitwandiyagadde si yenteekateeka president gye yatugamba ayagala twala buyinza mu Mirembe so sina muntu. Kino ekyamanjagadde nkiteeke olwaleero. Museveni bemwalabye just yabadde miya parade nga headmaster bwanajja kusonolaga nti abaana musimbe parade na headmaster nabe yagenda obbagamba. It was just a surprised parade. Naye abaana ekika ekyo bangi nga nabo bali mu family zammwe nga tembamanyi. Time is coming mugenda kifeesinga. Tewali gwe bagulira t-shirt, tewali gwe bagulira uniform, tewali gwe bagulira ngatto, tewali ngaba nabo mwe musasula ogenda kukulaleza mu buli muntu yabaddewo yabadde yeeyambaziza ekitono ennyo. Buli mwana yabadde yeetaddemu emitwalo egitasukka 30. That is the spirit. Kati abe mwalabyeko obukisa mambiro bangi nnyo namu bali mu famire zammwe. Abale bali mu magye, abale bali mu poliisi, bali mu booda, bali mu butale. Just a mere time ejja. Bulijjo mwebuzabuza nga bafuka banaaba ng'abantu bano mwebali basirise babalaga eyabadde just kuba mulisaako nga bwolozanya amata n'omulisaako omuntu bamulisa abantu balina spirit baagala eggwanga lyo. Wabula gw'otegerera nti abantu baatidde bw'aba neyiba yafumbye emmere nga teyakuyise. Lwaki okompuleninga kawooka emmere neyiba naye asoseza ataddemu nnyo obunzaali? Bw'obanga neighbor yafumbye emmere ku mukolo nga teyakuyise, lwaki okompuleyininga ku bantu abawuuta supu ngo bawulira bawuuta supu ku mukolo gwa neighbor? Tewaliwo omwana we yamenya etteeka wadde n'erimu. Kye bakola kiri mu kwagala kwabwe ate kiri mu mateeka ga Uganda. Nammwe poliisi mbategeeza kebere muhoze ngo alegedde bakwata tulina kugenda kukwata one. Ngera sooka kubuuza. Ekyankwanzi gye mutwala abantu ba brainwashing, mutwale basirikale, mutwale ba civilian, mutwale ba civilian nga mbatwala ku military training ya mwezi wa myezi 3. Ba civilian mutwale ba chairman LC3, ba councillors, mutwale ba student ba masomero ne ba teachers mbatwala nga ba civilians ogenda ofuna military knowledge namu ogenda ofuna training eya Museveni yokuba brainwashing. Tewali complaining. Ompulya bulungi nnyo. Omuntu okwambala kala ya red nga ya kibiina kya batalina tteeka lyamenye. Okwasembolinga to assemble at the political party headquarters. Those among the political party activities. Kusomera masomera ga bulijjo bateekawo parade ku makya. Parade nayo zimenya mateeka. So eyabadde parade. Yes, oli ku Yugi Updates TV ko sinzo bango tuuliza. Era webali kwekumira ku mayingo gano baganda banga bali mu diaspora mbalamusizaako nnyo abali emitala w'amayanja mwenna buli kanyomero ke musinziramu kubanga muli ku Yugi Updates TV. Awala gwagala otweyongako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga naawe otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gwagala okujja mu comment section okubaako n'eddoboozi ly'oteekawo okutangaza ku bannayuganda ne bagamba eddoboozi ly'oba otaddeko lituuka wala ate ne lituuka ku muntu oyo gw'oba oyagadde lituukeko nga ffe bennyini ffe abalina okimakinga okubeera ekyo kyoba okola subscribing abusubscribinzi wali wansi ku Yugi Updates TV. Sobola okujja mu comment section obeereko n'ekirowoozo ky'otangaza ku bannayuganda okusinziira ku mpulira ne opinion yo ne ku kirowoozo kyo kyeyagala okusharinga ne bannayuganda bajja kubanga eddoboozi yo baliwulira gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Mwawe nyini mu mbeera eyo owulidde musajja mukulu Lumbuye ng'agezaako mu maaso n'okuba ng'abatangaaza abaako by'abatangaaza. Olivia Lutaya yavuddeyo n'atuwa view ye kusinziira ye ku kyalowooza, kati ne Lumbuye abawadde okusinziira ye nga ku kyalowooza ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga ku ba foot soldiers. Kati kirabika olutalo
balaba nga abasajja boolesa amaanyi ge baali tebasuubira. Kati baatandise olutalo luteeka ku ba foot soldiers nabo baagala okulaba ng'engeri y'okuba nga banafuyamu. Njagala obbategeeza nti engeri y'okunafuyamu Kyagulanyi si kwe kukwata n'okusiba ba foot soldiers. Kyagulanyi nga ye kwegamba ebirowoozo ebimuliko tekitegeeza nti baba bisibye. Ba foot soldiers abo si bagenda okukyusa eggwanga. Wabula birowoozo bannayuganda bye balina bye bisobola okukyusa eggwanga. So tosobola kusangulamu muntu ndowooza ye n'ow'omukwata n'omusiba. Nze ndowooza twandibadde tuwa ebibiina by'obufuzi respect engeri gye twagamba ffe ababa bagassemateeka nti opposition enaabeerangawo. Kati opposition mugireke playing role yaayo. Ate bali baddemu okuba mu kibiina kyabwe ng'abapiikingayo kala gye baagala. Demonstration zonna zibaagala okukola mu ngeri gye baagala okwadressingamu headquarters yaabwe mu ngeri yaabwe gye baagala. Tekiriimu mbeera yonna.